I've heard so much about you, man. How are you doing? I'm good, well. Yeah. Tell me, what's up? What's going on? So I've got a series of parties coming up. Yeah. Like once a week, 10 people. I need some entertainment. So you have to tell me which guys you want. We've got like 25 guys. They'll do whatever. Like many are open-minded. Mbalamusizaako nnyo bannansi basebo ne bannyabo muliyo mutya. Erinnya lyange yenze Kanka Emmanuel Peter ndi musajja munnamawulire akola amawulire g'okunoonyeza kiyita Investigative journalism. Bwe ngakola ngateeka ku internet ekyo mu Uganda mukimanyi nnyo nti oyo ye muntu gwe bayita blogger. Bwe kijja mu video nfuuka vlogger. Ate ku ludda olulala ndi social and political commentator gwe baliyise social and political activist. Ensonga zange nzikola independently ku online ku lw'Abannayuganda naddala abo abanyigirizibwa. Ekinkozesezza video eno nga ndi mu ddirisa mulabe ekiri eno ye investigation eyakoleddwa munnamawulire omunoonyereza ow'ekitongole ekiyitibwa BBC ng'ono yabadde akolera department eyitibwa BBCI investigation. Bwe twebaze nnyo omukyala ayitibwa Lunako Serina gye yakoze ku munnayuganda ayitibwa Kaira eyafiira mu United Arab Emirates specifically mu Dubai ennaku z'omwezi nga 22 ogw'omwenda omwaka 2021. Mu investigation eno munnamawulire ono ayanise obuziina obw'akakundi k'abasajja abali mu Dubai nti abakukusa abawala okubaleeta e Dubai bakole obwamalaaya era ng'ono omuwala Kaira birungi yajja ku intaneti oluvannyuma nti naye yali influencer nga nze omulimo gwenkola independently. Nze nno obwa blog oba bwa influencer si gwe nkola gwokka wano mu Dubai nkola nga salesperson wa company emu gye sijja kwogera mu time yange n'okuyamba bannansi lwe nkola omulimo gwe bayita investigative journalism ogw'amawulire influencing YouTube n'ebirala. Kansooke mbazannyire akatambi. Mu investigation ya BBC eno bazze banoonya omusajja ayitibwa Mwesigwa. Abe ow'amasimu oba Charlse Mwesigwa agambibwa nti akukusa abawala okuva mu Uganda n'abaleeta e Dubai. Mu Dubai n'abakozesa obwamalaaya nga abatunda bwe bamusasula ssente abatwala ku pate. Era ne mubeeramu n'abantu abalala bangi ng'omusajja gwe mbatera ku video eno agambye nti abawala bano tebalina bwogerero. Era ne Serina Lunako tukwebaza nnyo era tweyanzizza si mu bubi. Naye waliwo ebintu ebifaananyeemu obubi mu kunoonyereza kwa BBC kuno bye naali agadde okuteekinga straight mugende okwajuwinga. Ndabye komenti nnyingi ng'abantu bagamba famire ye eri watugitte ogende okutandika okwogera ng'olina baseline. Kansooke mbazannyira akatambi ka Abero w'amasimu oba muyite munnalandani bus driver ayitibwa Charlse Mwesigwa nkajje ku BBC investigation eyakoleddwa keekano. I've heard so much about you, man. How are you doing? I'm good, well. Yeah. Tell me, what's up? What's going on? So I've got a series of parties coming up. Yeah. Like once a week, 10 people. I need some entertainment. So you have to tell me which guys you want. We've got like 25 guys. They'll do whatever. Like many are open-minded. Many can do pretty much everything. what's the normal price? Starts from at least 1K. The girls will be happy like 21,000. Now, it starts from. So the more crazy stuff they do, because they're going to tell you, if you want if you want the foursome, if you want animal, they can ask for more money. Yeah. Do they do Dubai porta potty as well? Sorry? Do they do Dubai porta potty stuff as well? Or no? I've told you, they are open-minded. When I say open-minded, and I will send you the craziest I have. And really enjoy how this one. Yeah? Okay. So should I take your number? I give you a call back. Where are you from? I'm West London. What's the one? I was a bus driver in the UK. No. Oh, in East London. Bus driver. No shit. His driving license confirms that he is indeed Charles Mwesigwa.
How did you go from being a bus driver to working here? I do phone business. I do mobile phones. So every month I'm in London. I pick up mobile phones to Dubai. I'm in clubs. I look at pretty much options like that of black girls. So there could be some kind of market for black girls. And I see black girls on dinner. Used to go out in dinner clubs. So I said to them, guys, why do you keep the money outside? Why do you keep the pound in Iran? There's my business there. Why do you hang around in dinner in Dubai? I think we will trade £1 million, but I'll still do it. Because like I enjoy it's become part of me. You want a sample night tonight? Yeah. Let me see. I've got a lot of stuff to do on with this, but I will. Should I give you a call? I might have some more detail to kind of work through. Yeah. Nice to you, dude. Cheers. Okay. Akatambikeeko. Njagala okusinzira wano nga sinatandika bigambo bino okwebaza ne sekwebaza. Aba BBC mwebale nnyo. Balina omukutu oguyitibwa Focus on Africa nti essira balitadde ku Africa ngere ebakoze amawulire. British Broadcasting Corporation, we thank you so much. Still, I thank the journalist, the investigative journalist, the lady who risked her life to go to all these places, because this interview was made in Dubai. We see excerpts, we see videos covered in Dubai, in Uganda, in London, and almost a collection. We thank you, we thank your team, thank you for taking care of this. As an investigative journalist, we commend you. You seriously need to be awarded for this story, because it is a story that we know very much. Akunkataddemu kwebaza aba BBC bakitegeere. Kakati mu story eno omusajja oyo yayitibwa Charlse Mwesigwa. Ekibyo obudde bugenda bunkutte nyine ebintu byenjagala bannyo naye njagala mwetegereze nnyo ebizimbe ebyo byemulengera ebyo mu video yange bijja kutuuka bibule olw'okuba wendi obudde kasita buziba n'endabirwamu ziziba. Kati mujja kutuuka obeera nga kamera tekyasobola kuyitamu, but I'll take care and I'll be telling you this. Muka video kano ba investigator aba BBCI beefuula nti balina pate gye baagala okola mu Dubai. Story nekwatagana ku muwala eyaleetebwa mu Dubai okola Bwamalaaya. Omuwala ono nga yeeyita amannya malala ng'erinnya lye Keira birungi. Ekigambibwa mu story ya BBC nti bamulimba nti ajja kukola mu supermarket. Bwe yatuuka eno ne bamuteeka mu nnyumba y'omusajja ono Charlse Mwesigwa. Charlse Mwesigwa n'atandika okumutunda. Amutunda atya? Akuleeta n'akuyingiza mu nnyumba n'akulabirira. Kati mu kukulabirira nti olina omusasula ssente ze yakozesa okuleeta. Bino byebiri mu investigation wabula si bye nazo okwogera. Kakati bw'akuleeta n'akuteeka mu nnyumba nti amala n'akutambuza. Yamanyi buli wabeera pate akolagana n'abagagga. Abagagga balina akasente. Kati abagagga abakola ssente nga basigala zikola mu bya kisiru baba beetaaga obbikola n'abantu naddala beetaaga obwenzi. Kati batuuka ne batumya abawala nti beetaaga bawala abakola obwamalaaya. Kati nti Charlse Mwesigwa y'omulimo gwe kujja abawala mu Uganda n'abaleeta n'atandika obba supplyinga ku pati ez'enjawulo. Ebigambo bino bye ngenda okugamba nkugambye, I'm in one of the high-rise buildings in Dubai. I'm actually at some level which is level 50 and above. Ndi waggulu level nga 5. Ebigambo ebisinga njagala mbiteeke in the perspective ogenda obyogera ng'obitegedde. Nti kati bw'abatuusaayo omugagga gw'ogenza okusaavinga nga malaaya. Mu vidiyo eno bamubuuzizza, investigator amutuukiridde n'amugamba nti nze omu ku baali agadde okukola pate naye baŋŋambye olina abawala osobola okunsaplayinga abawala ku pate ze ngenda okukola kuba ngenda kubeera na pate ziriko abantu 10 ate zigenda kubeera nnyingi. Era Mwesigwa gwe bazze banoonyereza ebbanga atuusa atya abawala kuba BBC yanoonyereza okuva mu Uganda eraze ye kennyini nga yeeyabya nti abawala mbalina era n'abalaga ku ssimu. Abadde anoonyereza naye yeefudde nti yeetaaga abawala amubuuzizza nti owaaye ky'ogamba bakola buli kimu. Buli kimu ky'abadde ayagala okutuukako nti mu Dubai waaliyo mu 2021 waaliyo ekintu kye bayita pota pate. Pota pate nga ku pate ezo omuntu akusasula n'akupama mu kamwa. Oba mukitegedde ku pate eyo pota kijje mu kigambo poti. Nti akusasula n'otuuka ku pate ye n'ajjamu empale ye n'akupama mu kamwa. Ebimu ku pota pate mbu sigigendangako sigimanyi
nga bafuna bu ice cream cone mukoni bwa ice cream oli n'apama n'akwata pupu n'amuteeka mu kakoni ka ice cream n'akakuwa n'akugamba lya ice cream n'otandika okomberera ice cream wa pupu mpaka lw'omumalawo ate ku ssente z'akuwadde alina okuba ng'akwata vidiyo. Kakati nti Charlse Mwesigwa abawala basapulayi nga bwe batuukayo abadde investigating amubuuziza basobola okunkolera buli kimu naye atuuse n'amubuuza ne Dubai Porter Party bakinkolera. Oli amuzzeemu nti they are open-minded. Open-minded kitegeeza nti basobola okukolera kyonna ky'oyagala. Era waliwo byayogedde ekimu kitegeeza nti ne bw'oba oyagala beebake ku muwala kirindi kyakyogedde mu bigambo oba ng'omuwala oyagala mukozesa mabega si eno mu maaso ng'oyagala mukozesa mabega mutegedde kye ŋŋamba. Kitegeeza Charlse Mwesigwa ebikolwa abawala bye babasaba gy'abasapulayi nga byonna abimanyi. Era agambye nnyina abawala basukka mu 25. Wabula mu mboozi n'abuuza azze okuinvestigating ati naye ova kono nti nva London. N'amugamba nange nali nkola London, nali driver wa baasi nga nkola London. Era ntera okugenda e London okusuubulayo amasimu n'engaleeta e Dubai. Okumukakasa nti nno yali driver wa baasi e London n'ajjayo driving license ye n'agimuwa. Ba investigator kye baali banoonya okwekakasa kuba story n'empanvu ojja kugenda ku BBC ayo ogirabe naye baali beetaaga kwekakasa omusajja g'emannya g'amatuufu Charlse Mwesigwa bwe yajjayo driving license ye ng'amannya matuufu. Story gye njagala obbakulira njagala tubinnyonnyoke ffenna kuba njagala kubabuulira facts. Kakati mu vidiyo eyo ne bateeseganya nti banaamulaba ng'agenze e London kuba omuzungu amugambye nti nze nange ngenda kuva wano ngende e London naye onakkiriza twogeremu. Era story gy'eggwera yali agenze e London wabula baamusubwa kuba yalinnya ennyonyi n'akomawo nga tebannaba kumutuukirira waali. Story egenda mu maaso. Story yaleeteddwa okufa kw'abawala babiri. Omuwala eyagambibwa nti yeewanula mu ddirisa n'akomitinga suicide ne yetta. Era ne poliisi y'e Dubai ekakasa nti omuwala yakomitinga suicide. Wabula abaali naye oba abaabeerako naye bannayuganda abaaliko naye Dubai bawakana bagamba nti omuwala ono tasobola kwetuga nti okusinziira ku lifestyle gye yalimu tasobola kwetuga. Ekirala mulimu omuvubuka ayogedde ekigambo ekimu ku bikyasinze okuba ebyekisiru. Omulala gwe bayintaviewinze abadde ne bitatu akasaalaba wano mbw abawala bano tebalina choice. Simanya bwe batuukayo there is no escape route. Wane Dubai ekyo nja kituuka no escape route ng'ozannyira otya ku nsi y'abana abasajja eyo sinnatuukayo. Kati mu mboozi eyo Mwesigwa Charlse Mwesigwa akakasizza nti abawala abalina era documentary yonna eggwa. Kambaddizeeyo wali ku muwala eyafa nga 22 ogw'omwenda 2021 ayitibwa Keira Birungi Karungi ye Birungi Karungi Keira Karungi oba Birungi oba Karungi. Nti omuwala ono ekyamukomitingisa suicide y'omu ku bawala Charlse Mwesigwa bwe yatwalanga mu Porter Party. Pate zino ez'okupama abawala mu kamwa nga bamusasudde ssente oba ez'okkomba pupu nga ice cream. Nti kati akatambi kaliikinga. Akatambi bwe kaliikinga omuwala n'agetinga depressed nti n'alaba nga aswadde nnyo n'asalawo anywe ebiragalalagala yette. Wabula mu alipoota y'okufa kwe tepointinga ku biragalalagala epointinga ku kigambo suicide. Epointinga ku kigambo suicide nti omuwala yeetuga oluvannyuma lw'okulabibwa nti ebifaananyi byonna kuba yali muwala mudigize bano abambala obupati ne bakwata vidiyo ku social media. Bano abawala b'omu Uganda be mutunuulira ne muganda yange njagala mbeere ng'oyo oluvannyuma ssente gy'azijja bwe waazuuka mbu yeetuga oba yetta yeewanula ku kizimbe waggulu ne yetta nga bamaze okufulumya akatambi ke ng'ali mu Porter Party oba pate eyo. Kati BBC yatwala omukisa okuinvestigatinga byatandikirawa bwetyo
akatambi ako mwenkajje. Bannayuganda mwenna abasinga mugenda ku social media okukomentinga. Yensonga lwaki wano ku Media Choice nze ebiseera ebisinga political activism bwe mba njogera ebigambo ebyange njogera ne mbagamba leero zino ideas zange. Naye bwe nkola okunoonyereza ndeeta facts. Ekisooka kyannaku nnyo kyendabye mu parliament olunaku olwaleero nga bammemba ba parliament bateesa nga beebuuza ekigenda mu maaso. Bannayuganda njagala mbabuuza ekibuuzo. Oba mmwe basajja mmwe abali mu parliament eyaffe eya Uganda, BBC ebakolera investigation? Kambabuuze mmwe basajja mmwe abali mu parliament. Omwana yafa? So omu yekka bangi. Ne wano wennyini wendi e Dubai mu wiiki 2 eziyise nakoze video ku muwala eyalwala kansa w'ebyenda ng'anoonya just ticket addeyo e Uganda. Tewali yamuyambye, bantu be bamusondera obusente n'agenda. Nga neebaza ne sekwebaza n'ebirumira ebiri mu vidiyo eno ebimu ku bye mmanyi. Njagala kusooka kubuuza kibuuzo abamemba parliament mwe sinabatuukako mwate programu eyammwe endala. Mazima ddala BBC singa teyakoze investigation omuwala ono temwali kyogeddeko mu parliament mbuuza gwe tayebwa amasking tayebwa. Njagala okutegeeza bannansi nti ekintu ekifaananidde mu vidiyo eno kiraga. Bwewetegereza vidiyo eno eraga nti abawala baggyibwa mu Uganda ne baleetebwa e Dubai okukola obwamalaaya ate bakakibwa. I condemn in strongest terms. Ndi wano mbaweereza wabula nvumirira ne sekuvumirira ekikolwa kya Charlse Mwesigwa eky'okutunda abawala mu bwamalaaya. Naye ali ku vidiyo yange nsaba okutegeeza Charlse Mwesigwa ne banne bonna nga bannayuganda baddereeva baani bonna abali mu kateera eyo ekikolwa bonna kye bakola bakimanyi kimenya mateeka mu Dubai okukola obwamalaaya. Kiri against the laws of the land of the United Arab Emirates. Nga bwe mukimanyi nti mu Uganda mulimu amateeka. Mu Uganda ate ewaffe where I come from some of the laws don't even work. Agawano gakola. I swear upon the living God, I have never heard of a safer city or a safer country like the United Arab Emirates. Ndi wano, I swear. Buli muntu alina kyakola wano ekisooka in the first place. As long as I condemn the acts of Charlse Mwesigwa and his cartel and his group, I want to assure you, no one, including Charlse and his people, including these girls, does prostitution. Tewali muwala muno. No one does prostitution here, not knowing that it is against the law. Kimenya mateeka wano. Buli omu akiyingiramu atambuza abawala batwala okwetunda, eyabajja Uganda baleeta okwetunda, n'abawala bonna abeetunda bakimanyi bulungi nnyo nti kimenya mateeka. Ekyo kye njagala okusooka okwemphasizinga. Ekyokubiri nga njagala nkibabuulire mu mazima, tewaliwo muwala yenna ali mu bwamalaaya nga munnayuganda, njogera ku bannayuganda, mu United Arab Emirates, specifically Dubai, nga teyeeyagalidde. Asobola okuba nga si nti yakyagala nga mbeera. Abali mu bwamalaaya ekibasindikamu mbeera, wabula tewali wa mukaka n'amusiba njegere. Ekyo kikafuuwe. Bannansi kambabuulire, musobola okugamba kyoba baki. Mbagambye, I'm doing this video at one of the high-rise towers in United Arab Emirates. Every girl who is in prostitution in the United Arab Emirates, he knows that she is committing a crime, and two, no one sells anyone in prostitution.
that is against the law, and besides the law, they do it knowingly. They know what they are doing exactly. Tewali akibayingizaamu, bakyeyingizaamu bokka. Lwa mbeera ey'e Uganda, obwavu obuli e Uganda, ne wano bwe batuukawo, ensobi eri ku bawala bano, n'eri ku babaleeta, nti bw'otunula ku social media n'olaba ebiyiriro, fountains, high-rise buildings, ng'oli Uganda, oli Kyannamukaaka, you think that you arrive here in one day and become a celebrity, become a biggest influencer in Dubai because you arrived like me. I arrived here 6 months back. And why did I come here? Nze nja kubabulira in my personal case. So leka mbabulire bannansi nga temunnayogera kintu kyonna, ojja kunjagala oba ojja kunkyawa. Abawala abali wano abakola obwamalaaya tewali abubakaka. Mbeera gye bayitamu nga bo ye bubakaka. Buli muntu ali mu United Arab Emirates ng'omulimu gwakola gumenya amateeka. Amateeka, the law of this land is well stipulated. Eri known. You do it when you know that I'm doing something against the law. Ebintu bya bannayuganda bye basinga okukola wano bajja kweyiya olw'embeera gye tudduka mu nsi yaffe. We come here to make a living because of the bad situation that is happening in our country. But when people reach here, want to become rich in one day, they don't follow the procedure. They don't. Leka mbabulire, mbalayirira. Bw'oyingira United Arab Emirates ng'oli muwala, ng'oli muddugavu, abaakusooka wano baakyonoona. Ne bw'oba onyirira otya, ne bw'oba oli hamba otya, buli muntu yenna akulaba alowooza weetunda, olw'okuba nti abawala abali wano bwe baatuukawo, njagala kukyogera without fear or favor. In this documentary of BBC Kaira, I highly doubt whether Kaira was forced. Waliwo omuvubuka gwe mpulidde nga agamba mbu abawala bano bwe batuukewa Charlse Mwesigwa, they don't have an escape. Kyabulimba 1000 times %. Kyabulimba. Bwe ngoberedde documentary eno kambabuli lwaki kyabulimba. Omuwala yenna ajja wano, leka mbabulire bannange, to ajuwinganga muntu. Omanyi bwe ajuwinganga munna Uganda, you lose a point. Poliisi ya wano ekola. Tebakulimbanga nti Kaira Mukama amuwumuze mirembe, simanyi kye yali ayitamu kyamutuusa mu mbeera eyo. Naye wano ne bw'oba obadde osaaga, mbabulira ku baana bawala, United Arab Emirates is one of the countries that respects women to even the envy of us men. Bayina engeri gye bayisaamu abakazi, ng'oyinza n'okukwatibwa ensaalwa ng'otuuse wano n'ogamba lwaki siri mukazi nga gw'oli musajja. Women are highly respected here. Omukazi yenna ne bw'omukuba oluyi, let me tell you, ensi eno abawala temusobola kuŋŋamba, no matter the circumstances. I don't know, maybe BBC has its own biases with the United Arab Emirates. Basobola okuba nga balina biases zaabwe, naye bo research waabwe bamukoze bulungi era ababakinga. But the incidences of muntu kukola bwamalaaya wano, ng'omuntu bwakugamba mu Uganda nti okubba tekukkirizibwa era omuntu n'asigala nga bba, abakazi wano n'amala walking into a police. Leka mbabulire response time. Naali badde nkola social experiment naye mwene ensi tebazannyisa government institutions. Wano enna police, traffic. Toyina muntu gw'olaba wali nti naali mu controlling traffic. Naye gwe ng'oyagala okumanya nti bakulaba, gweva mu mmotoka yo ng'eyabisa omupiira oyagala okukyusa omupiira, ojja balaba. They respond in less than 2 minutes. 2 minutes like this. Kati kyengezaako bagamba, omwana oyo omuwala yakwatanga video ng'akutte essimu. Essimu eyo singa kye yali akola yali takyagala. I'm not saying that sibagamba nti nno, kubanga circumstances of her death, committing suicide, it was reported that she committed suicide. If she did not commit suicide, that is a matter of an investigation. But my first argument is
singa yali yeetaaga buyambi bwonna nti Charlse Mwesigwa amuwambye amutadde mu kizimbe mu ddakiika 2 bweziti n'alibadde ekitesitinga Dubai police yalibadde Charlse Mwesigwa yamukutte dda. Kambabuulire police etakola ye Uganda. Omukazi ate jukira Kayira yali mwana muwala. Ekintu kyonna ekituuka ku mwana omuwala wane Dubai police respondinga tebakkiriza kintu kigwa ku mukazi. N'olwekyo omuntu yenna akola allegation ng'agamba nze simanyi BBC sobola gitegeerera, but when I watched the interview, BBC seems to have its own biases against the United Arab Emirates. These men have a record time of response. Kambagereze bw'oba otambula wali n'olaba omuntu nga emmotoka emutomedde tokkirizibwa mukwatako bw'oti ne bw'oba obadde otambula naye. You pick out your phone, you call the ambulance. Tomanya ambulance waje evudde. Actually bayinza n'okuleeta a ambulance baleta helicopter ne bamutwala. Whether is black, whether is what, wonna gwe w'omusanze just make a call. Tomanya avuddewa agenda okumutwala in a record response time. Akabenje kagwa ku highways zaabwe naye in a record response time ku highway yo tomanya gye baba bavudde. N'olwekyo yes, there was an investigation. We appreciate BBC for taking that investigation and for helping Ugandans living without the help of their own country. Mukoze omulimo, you have done a great job compared to our government. But whatever you have done, that report against the UAE is a bias. Basebo ne bannyabo mbabuulira wano omuwala bw'akuwaabira ne bw'oba oyimiridde mu train balina section nga y'abakazi ne bw'oba otambula mu train bakugamba nti omusajja bw'oba otudde katebe omukazi najja yimirira omukazi atuule. Ne bw'eba bbaasi ng'ogirinnye ebifo ebisooka mu maaso by'abakazi. Ne bw'ogenda mu government office omusajja tokkirizibwa kuyingira sayidi y'abakazi. Si muddugavu, si mulasha, si muyindi, si mubangaali, si mupataani, saani. Bannayuganda oluusi ekibalemesa okuyingira government offices basiikinge services. First of all, bannayuganda twava n'akatengo kaffe mu Uganda nti tutya poliisi. Ekyo natural ekiri mu buli muntu ya Uganda olwa brutality eri mu nsi yaffe. The levels of brutality Ugandans grow up seeing fear policemen ne bw'aba talina kyakoze. I swear mbabuulira munnayuganda yenna mu nsi mwali CUAEOA yokka wabula buli waali olw'okuba twakulira mu ggwanga eririna brutality against its own citizens in Uganda. Even when we come to the UAE nga tolina kyokoze ne bw'oba buli document yonna ekwetaagisa ogirina omupoliisi omutya bw'omulengera odduka. Osobola okwebuuza ekibuuzo gw'atabeerangako mu UAE nti newankubadde nze mbagambye nti amateeka weegali era nga gakola bino ebikolwa eby'obwamalaaya bivaawa. Njagala obbakakasa buli muntu yenna nga munnayuganda ng'ali wano akola bwamalaaya abukola akimanyi. Yabwetwalamu, tebamutundayo, tebamukaka. Stories z'abannayuganda z'owulira nti yabonaabonera mu nnyumba ezo zisoboka. Kubanga munnayuganda abeera mu nnyumba nga n'empapula ezimuzza okwaba obwe tazirina. Mu katambi akalabikiramu abawala bano abeekwatanga video nga bali mu bifo eby'enjawulo. Ndayiraga Katonda mu ggulu eyo simu gye yakozesanga okukwata video. Singa yali akakiddwa oba singa aba akakiddwa eyo simu nga teriko ya time wabula ng'eriko ogwo omuliro gw'abakozesa okukwata video esobola okukubira poliisi n'emutaasa. Naye ebiseera ebisinga bannayuganda batya okugenda ku poliisi kubanga okubeera wano nga wobonaabona kusinga okubeera obulungi mu Uganda. Omuntu ali e Dubai ng'alina ebimubonyaabonya afundako ali e Dubai than okwetwala mu muliro hero in Uganda. Gwe kyolabanga emirembe emirungi egiri mu Kampala ate okubonaabona kw'e Dubai gye emirembe egiri ewa.
e Kampala kubanga kati kankubuulire newankubadde bijjamu okufa bannayuganda wano buli kimu kyakola nga kimenya amateeka abakimanyi osanga omuntu ng'ali ku union atunda matooke yeeyiiya naye nga kiro y'amatooke eminwe 5 agitunda emitwalo 2 kisingako kgenda mu Uganda akimanyi nti waali talina na license etunda mmere talina license be bawala bemulaba bayingira wano mu Uganda ng'akutte enkagala y'amatooke alina ekibokisi waliwo eyakimutumye ate yakimutumye bw'akituusa agenda kukitembeeya afune kasente naye okutembeeya ekibokisi ky'amatooke ekyo munnayuganda n'afunamu kasente n'asasula ka bed space ke kisinga afunye omulimu e Kampala kubanga wana amatooke ajja kutunda ebokisi ye mwafuna akakadde mu Uganda okuweza akakadde ku bubbi n'obutemu obuli mu Uganda abadde Dubai nga nekyokolo kimanya amateeka osingako kakati nsaba okutegeeza yo Dubai bwe kusanga n'ekukwata nti ekukutte kyokola kimenya amateeka gaayo ate yo teba na musango kuba ye waabwe kimenya amateeka n'ennaku yo tegimanyi yakuddusa mu Uganda so n'olwekyo bannayuganda abasinga abali wano emirimu gye bakola nga giri criminal agyeyingizaamu agimanyi nti bannayuganda wano okusinga okubeera e Uganda afundako akoze mobile money kubanga mobile money bajja kukyajinga mobile money omuntu asobola okujja e Dubai n'akola mobile money emitwalo 2 olunaku egyo emitwalo 10 ani asobola ogikuwa e Uganda olunaku kyokka wano e Dubai okukwata ng'olina essimu ya mobile money osindika ssente kiyitibwa money laundering era bwe bakukwata ne bakusiba omusango gwa money laundering oba okikola okimanyi nti bwe bankwatako kino kiyitibwa money laundering ate teri muntu yenna akwatibwa ne bamutwala ku poliisi kikafuuwe mpozi nga banyize nnyo ne bakukwatira ewali obumenyi bw'amateeka bagenda okujja okukwata nga bakumanyi let me assure you Ugandans ng'ogyeko bino ebyaffe mwe batta ba citizens nga Uganda baatulimba mbu balina kamera bano bakyali balina kamera ekulaba buli wamu ekisooka ensi yabwe eddungu temuli muti nti ogenda kwekweka wansi w'omuti buli kimu gwe kyomanyi intelligence systems that can track someone down bwe baba bakwetaaga in less than 5 minutes baba bakufunye buli wooyingira ATM eriko kamera buli paaka eriko kamera buli luguudo luliko kamera basi ze tulinnya munda mulimu kamera mu train mulimu kamera there is nowhere ate kamera zikola newe batalaba black spot ne wagwawo akabenje kumakyo ogenda oyitawo nga bagimugisimbawo ne wagudde akabenje bwe baddayo beebuuza kyekyaleese wano akabenje ne bwaba tewali kizimba oba polo ogenda okeera enkyo okuyitawo nga kamera bagisimbyewo they have one of the best intelligence systems systems za intelligence baba bakulaba bwe bajjira okukwatira bwe bati baba bakulabye oba n'omusango kyovolaba abantu abasinga bawoza ne bagamba nti bwogenda mu poliisi ze Dubai simanya tebakufaako when those guys arrest you when they know what you have done you reach there ne bakutunuulira bati they know when you came in here they know where you were they know where you walk from what kind of transport you used bwe bwoba weewaana nti oli ki buli wamu bakulaba system yaabwe eri highly digitalized gwe bwoteeka bwoti kaadi byonna bigendera ku ndagamuntu yaabwe ne bwoba olina sente zo they know what you're doing they know when you came here they know when you left they know where you live they know exactly everything kati bagira ne batunuulira bannansi nga beeyiiya ne bakwatibwa ennaku omuntu ne bamuleka ne bagamba kale katubaleke bagira beeyiiya naye we bajjira okukukwatira ne bakutwala oli mu kaguli kye baba bakuvunaana baba kimanyi obalaba kusirika ekyokubiri bana abantu abali mu system ya Dubai oba ewantu wonna naddala mu gino emisango nga boolabye guno boogera Luwalabu boogera Luzungu kati njagala okubuulira gwe munnansaali eyo nga tonnaba kwajuwinga ku byakufa kw'ono mu vidiyo mubaddemu omusajja agambye nti yagenda ku Dubai police okubuuza kyekyasse muganda we ne bamugamba kuba yasaba nti omuwala baneiba baawulira nti baneiba baawulira omuwala we yasinzira ku balkoni nga waliwo omuntu omulala era mu vidiyo omusajja n'agamba nti bwe yagenda okusaba footage baamugamba nti tetujja kuwa footage poliisi ya wano bwe concludinga nti it was a suicide ebeera emaze okukiraba tosobola kuva eri let me tell you omuntu yenna ali ku kizimbe ekiwanvu
ne bw'oyombagana na muntu muluumu neighbor wo gw'osula naye ku apartment aba awulira era neighbor wo akuba essimu poliisi nejja neekukima eba ekumanyi. When you watch the video of BBC, the BBC video seems to suggest these people nti baali abducted and were kept somewhere. Ewantu wonna we baaliwo at their own will. Wano ne bw'okuba bukubika nduulu bw'oti, first of all, you can't behave like public nuisance. Nga bino bye tubeeramu mu Uganda nti mani wangu ne dogenda kuba ng'okuba enduulu walalala bakwatirawo okuba kyenduulu. Because here okunywa omwenge musango, no okwefuula public nuisance tosobola na kutambula n'osanga mutamiivu nti omutamiivu yagenza era bw'onywa omwenge gwe weesibire mu luumu yo wabula gwe bw'ogenda ku street n'otambula tewali n'ayinza kuwolereza kuba buli akuwolereza bagakitegeeza mubadde mugunywa babiri. They deport you immediately. They don't play around with their country because Katonda yabawa musenyu, omusenyu bagujjamu golodi. When I watch the documentary, some person is insinuating that these girls had no way out. My dear, kyabulimba. Wano ne bw'okuba kaluulu ne video zino ze bwemba njogera. If it is not a soundproof room, neighbor naawulira ng'omutawaanya asobola okukubira poliisi n'agamba n'omulimu aleekaana, poliisi nejja neekonkona neekubuuza oleekaanira ki? First of all, bajja bakubuuza biwandiiko. Immediately they arrive, they say, identify yourself, you must give them the ID. Gwe kyonna kye bakugamba, neighbor ayinza n'okubanga yagambye nti ali wano aleekaana. Bo ne bakwata ID ne bakulaba ntoliwo mu ngeri ntuufu ne bakutwalirawo. So, I want to disagree with the notion in that video that those ladies were kept without their consent. Ekyamazima mbabuulire abaana abawala mugende mukole. Abawala be bajja e Dubai ng'akola mu nnyumba bamusasula miliyoni 2. Afuna ekiwala ekyayingira Bwamalaaya ne kimugamba nti ezo miliyoni 2 bazinsasula mu kiro kimu. Munnange nga tamanyi nti ono ye agenda mu poti pate ne bamupama mu kamwa ne bamuwa 10,000. 10,000 lwa dola ze miliyoni 3.5 naye nga bamupamye mu kamwa. Kati gw'olaba muwala kola video olaba muwala kwenjoyinga bulamu. First of all, buli wokwatira video mu United Arab Emirates wanyirira. Buli wamu. Ne bw'oyimirira buyimirizi ku street ne weekwata video buli wamu wanyirira. Kati gw'obeera mu Uganda munnange olina akasimu ko akakagula ka Tekino. N'olaba omuwala ayenjoyinga life ayina figure. Oba ali mu high rise buildings ali mu kalina n'otamanya agibeeramu atya. The rent is too high. Bakola kintu kimu kunyirira tewali kirala. Kakati gwe bwegomba omuwala gw'olebe ku social media. Abawala abasinga abayingira wano Bwamalaaya abakola mu nyumba n'addukayo. Ababaddusa be bano abali ebweru kuba amugamba. Babeera ne ofu nga ofu bamukkiriza okutambulamu. Bw'agenda okutambulamu ng'asisinkana omuwala omulala amusanga ayina ebyakabi. Essimu gy'akutte yakabi, buli kimu kyakabi. Bwe banyumyamu kimu bibiri agenda omulaba ye takola. Ku Mande abeera mu kusireyinga. Banywa emyenge babeera mu kiraabu ezakabi ate kiraabu n'ezo ze babeeramu teziba zakabi. Ng'ono gw'olabye mu katambi ono Charlse Mwesigwa trafficker gwe bagamba aleeta muno abantu akola bino ebyokutunda abawala. He takes advantage. Bonna abali mu kateera eno bonna bamenyi b'amateeka. Mwesigwa abawala batunda bonna bakimanyi bulungi ne kye bakola kya bumenyi bw'amateeka. Kaakati wano ne bw'oba oli mu kizimbe buzimbe n'otambulako butambuzi weekwata ka video akasobola okubeera inspiration eri omuntu. Kati abawala ababeera mu mayumba nga bo tebafunako liberty mufulumya bweru kwekubya kifaananyi. Agenda okulaba ono ali ku fountain amazzi gakola gati ebitaala yakatuuka nga yeegomba ng'atoloka gye bamuteeka okukola ng'ajja ku street. Kumbe ebiyumba jjajja bino obulamu bannayuganda gye bava okujja ku street okweraga obulamu bubi. Ekigere wosula lutalumu bwebeera luumu nga nnene basulamu nga 40 kye bayita bed space. Agenda okulaba oli anywa emyenge egy'ebbeeyi anywa biki amala kuddukayo gy'abadde n'akitegeera bano babadde yeegomba beetunda. Kati otuuka ng'eri waddukayo mu bumenyi bw'amateeka
omulimu gwokola gumenya mateeka life gye weegomba ebadde ya social media tokyaddayo neyakuleeta yennyini simanya agent yakuleeta okutuusa wano tewamulaba nako face to face olwatuuka Dubai n'akulagirira gy'ogenda okukola tomanyi gy'abeera yali alina gy'akola n'afuna kaddiiru osanga omuntu awadde bannayuganda emirimu ng'abadde akolanga battenda akolanga weeyita kati ku kampuni gy'akola obwaweeyita ne balanga emirimu naye n'akubira bannayuganda abagamba wano waliwo emirimu ne mukola visa ne mujja kati omuntu bw'akola visa ye n'ajja wano agenda okutuuka okubiraba nga sente ze bamuwa bw'atunulira bano abawala abalala bazikola omuntu n'aguma kati ng'abaana abawala n'agamba okugenda okubonaabonera mu kiyumba kankole mobile money n'abasinga abavaayo mu mayumba ne wabweru agenda okutuuka nga n'olulimi olw'okwogera talumanyi kubanga mukimanyi abantu abasinga bajja okukola mu biyumba n'okusoma oluusi omuntu aba teyakola ki aba teyasoma ne basic means of living in kubanga wano abantu bawulira Luwarabu bawulira luki oluzungu nalwo lwabitege nnyo bawulirako olutono n'okwennyonnyolako obwennyonnyozi kikyali kizibu eri bannayuganda bannansi tukyalina okutya kubanga twakuzibwa mu generation mu gavumenti entemu omuntu n'okuyimirirawo nti ndi munnayuganda first of all ekifaananyi okubeera omuddugavu kyayonooneka buli muntu bwakutunuulira akuyisaamu amaaso kati bw'oba tolina self-esteem kweyogerako ne bw'oba tolina musango gw'ozizza gwe basobola okukutwala ekyokubiri ke kali kembagambe kati nkirabye mu vidiyo ng'omuntu agamba nti this lifestyle kambabuulire mazima ebizimbe bye bakulaga BBC byanoonyereza bye bayita high rise towers zijjudde abantu ezo towers ngaze bwe nkugambye nti vidiyo ngikolera ku level ya 50 and above okweyongera waggulu okuva ku ground level mpaka ku level 100 kuba kubeerako abantu kati tosobola kuuma muntu wano mu buwambe ne batamanya ekyokubiri omuntu yenna ne bwaleekaana ate si poliisi yesooka okutuuka mu buli neighborhood bw'obeera mu neighborhood ng'erimu ze bayita zi villas oba amaka g'abantu gayita amaka ag'ebikomera amaka ag'ebikomera mu intelligence systems nagendayo naziraba bayina gye bayita home intelligence system Dubai eyinza okuba teyinaayo kamera naye etteeka liragira amaka buli maka gabeere mu kamera ng'ate kamera ezo ziconnectinga direct ne government esobola okukozesa kamera z'omu maka ago okulaba ekigenda maaso mu maka ago kiri mu mateeka kati omuntu okumubonyaabonya basobola omubonyaabonyeza mu maka nga yeekwese munda kuba gavumenti newankubadde eraba ate munda terabamu kati mu zino towers ezitali zi villas tewaliwo wantu wonna mu Dubai muntu wayinza kusibira n'akutwala n'akusiba nga weetaaga obuyambi bwa poliisi n'otabufuna kikafuuwe so that means omuntu yenna gwe mulaba mu documentary eno tube ne kubeera reactionary kyabaalimu aba yakikola wansi w'okutiisibwatiisibwa oluusi wansi w'obutamanya abamu baba tebaagala kukola nga beegomba first class life kuba omuwala eyafa yali yakajja wano kambabuulire bannayuganda mukimanyi bulungi wano mu Dubai wazeewo abantu nga bamazeewo emyaka 2-3 weebuuza oyo omuntu abaze wano emyaka 2 ye abaddewo atya for the last 20 years nga gwe wakatuuka mwebali abantu bakoze sente bakoze business they live life why don't they bwe bajja Kampala tebeemulisa waliwo wana abantu nga buli wiiki ali nnyo najjako e Uganda galinga maka ali asula Uganda abeera Dubai because they have made money here mwe mulowooza bo sente bazikoze batya so n'olwekyo saagala mbalimbe ebigambo byendabye ebyobulimba kyekisooka nti abawala bagenda mu Bwamalaaya babubakaka ekisooka babuyingiramu bakimanyi bumenya mateeka ekyokubira naye bannayuganda bakuba pate nze nabagambye kyono ne Dubai kyofuna bw'oba oyagala pate weeziri kubanga wano osanga abaddugavu nga bali 2 nga buli omu alina birthday wabula buli omu atendinga birthday y'omulala beekolera bupate era gavumenti ya wano abaddugavu tetwagala kyekituufu kubanga abaddugavu bagitawaanya nnyo bamenya amateeka
kati bw'otunulira palamenti ya Uganda ng'eyogera ebyekisiro ojja n'obuuza ate mmwe kambabuulire mukimanyi nti no abantu abakyasinze okupromotinga obwenzi ate mmwe aba palamenti mwe mukyasinze okupromotinga obwenzi e Dubai wano just lwakuba tubaleka bulesi buli MP alinnya wano n'ajja e Dubai mwe mugula abawala abo mwe mubalemeza ne Bwamalaaya gwe bw'owuliranga MP ne bw'aba mukazi ngazze wano tasobola kusula mu woteeri yekka ezo woteeri ze bapangisa tebazisulamu bokka omusajja agula muwala ayogera Luganda wano Dubai mubatumya ate n'aba bavuga bannayuganda stories weeziri fe ba investigative journalists abantu bazituwa tuba nazo bwe muba muliyagala ziveeyo nazo ati one moment tujja kukolayo investigation ng'enege ya BBC be mugula ne gye mubatwala ne bwe mutambula nabo it is not news here so njagala okubategeeza mweke nnyini bendabye muteesa mu parliament munabagambye waliyo program namba yammwe you are the promoters of prostitution here naye kati kambabuuze nga njagala okumaliza program eno mukimanyi nti obwamalaaya e Dubai babukola misana mukimanyi bulungi nnyo abagoberi obwamalaaya e Dubai bukolebwa misana ekiro abantu tebeetunda tebayimirira ku street kati mbabuuza mmwe omuntu ayimirira ku street ku makya ssaawa 3 ku makya njogera ku makya si kiro njogera in the morning when you wake up ng'abaana bagenda ku ssomero okuba abaana b'emusomero bagenda ale abalala bagenda kukola okwetunda kutandika ssaawa 3 ku makya najja ne yeerenga ye muntu oyo gw'osobola okuŋŋamba nti baamukaka ne bamutwala simanya kino ekisajja ekitwala bano nti kyamukaka kino ekisajja kyabakozesa bonna nga bamenya amateeka bwe kimala okubakozesa naye ne bekyali kikozesa baali baagala ate n'abasinga bwe mwogera kijja kutambula ku street he will be okay because abantu bonna tabakaka olw'okuba yalina connections waliwo n'abasobola omwekubako mpa connection abawala mu Uganda ab'omu Uganda beetunda ku baniyaasi ku ssaawa 3 ez'okumakya emitwalo 3 gumu 2 emitwalo 2 bo bebebbeeyimu ab'e Uganda kuba waliwo ne reesi y'abantu abalala sigisagala kwogera ku mawanga nga bo n'omutwalo beetunda kubanga abawala abasinga tebaagala kukola agenda okulaba nga bw'abala abalamu emitwalo 5 gye bamuwadde egy'okwetunda nga tabonyebonye kwoza bintu ng'apangisiza bed space ya mitwalo 4 ne yeebaka eyo n'asiiba nga ali eyo n'avaayo essaawa 2 n'akola emitwalo gye 10 n'addayo ne yeebaka asinga poliisi weeri ebayigga naye buli lunaku bakeera ku street bagimanyi poliisi etusiba n'okudipotinga weekuli naye gwe njagala ojje ng'otambula Dubai olabe oba waliyo olunaku lumu bwe ruti lwotalisanga malaaya ku ssaawa 2 ez'okumakya ku street ku makya kati oŋŋamba nti omuntu ali ku levo y'okwetunda eyo kusayiro bakakamukake tebaagala bambi kola n'okukola baagala kyova olaba bayingira mu Bwamalaaya naye ssente ze baagala okukolera tezijja mu mirimu gye bagwanidde kukola kubanga oli ajja nga n'okusoma teyasoma tasobola kwalifyinga ku mulimo n'emirimu Dubai mitono oba emirimu Emirates mitono agenda okulaba nga okuweereza emmere ne bamusasula 2,500 oba miliyoni 2.5 ng'asobola okwetunda n'afuna miliyoni 5 omwezi yeetunza asinga ne baddamu ekyo ababadiiringa weebali olina omusanga nga yapangisa akaluumu yalinga mukama waabwe naye nga luumu bonna mwe beetundira baagikkaanyaako n'olwekyo my argument is njagala bannayuganda mwajuwinga ebintu bino mbalabye kino ekisajja